mu Luganda abasebo ne bannyabo atubebaza olw'okujja okwongerayo eddoboozi lyaffe. Olunaku lwa leero tugenda ku campaigningira mu disitulikiti y'e Kayunga, naye nga tetunaba kusimbula tulowooza nti kikulu nnyo okwogera ku nsonga zino. Ng'ensonga esooka bwe bulumbaganyimu n'okutulugunyizibwa okwatandise era okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango. Bwe twogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera awatali musango, bagenze bakwata abantu bonna abatuwagira nansi abatalina musango, naye kubanga ayambadde ebimyufu oba ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya candidate wa NUP, bagenze babakwata ne babasiba mu makomera. Nga bwe ngambye bwe twogerera basukka mu 4 abali mu makomera. Mwalabye poliisi ya Uganda bwesindirira embwa ngeziweerera abantu abatalina musango ne zibaluma. Kyansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo eky'obuswavu. Ekyo nno twakoma kiraba mu biseera by'Abamandera nga balwanira eddembe lyabwe, era poliisi y'Abakabbulu ne basindirira embwa ne zibaluma. Twakirabako ne mu biseera nga baddugavu balwanira eddembe lyabwe mu myaka egy'enkaaga nga gyakatandika. Kizzeemu kulabika wano mu Uganda nga poliisi esindikira embwa zirume abantu abatalina musango abazze okuwuliriza ebigambo by'abo abeesimbyewo basobole okusalawo nga bamanyi kye basalawo. Bwe tuba mu kampeyini zaffe, poliisi ejja n'obuuma obukubisa amasannyalaze ne bukubisa abantu abatalina musango. Mubalabye nga bakuba abakadde, mubalabye nga bakuba abaana bato, mubalabye nga baggala amakubo gye tulina okuyita ne tutayitayo. Bagadde amakubo amanene ne batusindika mu bukubo obw'ettaka, ate nayo ne batulumbayo ne bagenda nga batukuba omukka ogubalagala nga tewali musango. Ebyo byonna nno bibigenda mu maaso nga biri ku kamera. Tebakomyawo ne mu lwale zennyini abantu gye baba bakuŋŋaanye nga bali mu ddembe nga tuli mu kwogera nabo, era namo bakasukamu omukka ogubalagala basobole okusaasaanya abantu. Abapoliisi kyewuunyisa gye batambula n'abakamera nga babloga, bwe bamala okuba abantu baveewo baagala bafiriminga ekifo nga kikalu bakiteeke ku social media nga balinga abagezaako okulaga nti tetulina bantu. Of course bazze beekwasa nti tebaagala muggundu, tebaagala tutambule n'abantu bangi, naye ekyo kyakwewuusa kubanga muzze mulaba Nobert Mao, mulabye Taibwa Speaker wa Parliament, mulabye Tumukunde ne Museveni yennyini nga batambula n'olwebeya lw'abantu nga tewali abakwatako. So poliisi begamba nti ffe aba NUP tetulina kujja n'abawagizi baffe oba abawagizi baffe tebalina kutuwagira ne batugoberera oba ne batuwerekerako. Ekyo kyabwewuusa tukiwakanya kubanga bye batugamba tebiri mu mateeka. Ate tosobola tugamba tukole kino nga gwe tuvuganya naye ye akola kirala. Tosobola tugamba tetulina kusinkana bawagizi baffe oba kusanyuka nabo naye nga tebyo bye tuvuganya nabo, basinkana bawagizi baabwe era ne batambula nabo. Kaakati n'ekyo kituleese n'okwogera ku nsonga za mwami Byabakama. Byabakama yakulira akakiiko ak'ebyokulonda, naye akakiiko ak'ebyokulonda keefudde neesirikidde ng'embeera eno yonna yonna egenda maaso. Mwami Byabakama yali mwangu nnyo okuvaayo n'avumirira ekikolwa kyange okugenda okugula kasooli ku mukyala yali atonda kasooli mu kkubo mu bitundu gye nali ngenza okampeyinga. Ne mwami Byabakama tanavaayo kwogera ku ttemu ligenda maaso, tanavaayo kwogera ku basirikale abatomera abantu, tanavaayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa ogenda okola kampeyini. Tetwatuuse katosi ku kampeyininga kubanga makubo baagaggala, twatuuka mukono kampeyininga kubanga makubo baagaggala. Poliisi egala ekkubo ng'obuzaayo eddakiika 5 okutuuka w'olaga, n'egamba genda oyite mu kkubo eddala erigenda okutwala essaawa 2. N'otuuka obudde bugenze ate ne baggalawo ne bakuba n'omukka ogubalagala mu lwale ne bagamba obudde buweddeyo. So eyo enkola mwami Byabakama tanaba gyogerako, wabula mwami Byabakama mwamuwulira mwenna bwe yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote oba enkola gye tugenda ogenda nayo mu kalulu nga tugenda okulonda nga tuwakanya ebyo ne bitunyigiriza.
ekitamenya mateeka. Mwami Byabakama yena kubeera referee. Naye ate kati naye alinga yefudde omuzannyo era ayingidde mu kisaawe. Ne olunaku lw'eggulo mwamulabye ng'addiŋŋana ebya Nalweyiso byabadde ayogera, ng'addiŋŋana ebya Damulira byabadde ayogera, ng'agaana bannansi okugenda okukuuma akalulu kaabwe. Mwami Byabakama njagala mutegeeza nti omulamwa gwe twajja nagwo gwa ACP oba Active Citizen Participation. Abannansi ba Uganda balina eddembe okwenyigira mu kukuuma akalulu era etteeka erifuga okulonda president gye bayita Presidential Elections Act likitaanya lunye mu kanyomero mu section eyasatu mu subsection eyokuna liragira nti abantu abamaze okulonda baddembe okuyimirira mita 2 okuva ku meeza erondebwako. N'olw'ensonga eyo tewali teeka bannayuganda lye baba bamenye okuuma akalulu kaabwe tekiriyo. Mwai Museveni yagamba abamubba akalulu, tugamba baatubba akalulu, n'abeesimbawo abalala bagamba bababba akalulu. Ne kkooti ensukulumu eya Uganda naye yavaayo n'egamba obululu bwabbibwa. N'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira. Bandibadde basanyuka na busanyusi, naye kubanga tukakasa nti be babyenyigiramu, ffe ng'aba NUP tulumiriza Mwami Byabakama tiyakulembera okubba obululu. Kati gwe Mwami Byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu, ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi, ate omubbi yennyini n'ajja n'aŋŋamba temuggalawo nnyumba zammwe, temuzisibaawo, muzireke, buli kimu kijja kuba kirungi. Lwaki tukuwuliriza? Lwaki toyagala bannansi babitunuulire? Wabanga akalulu ka bwerufu, ka mazima, ka bwenkanya, lwaki toyagala bannansi batunule? Tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya, awangula yabawangula. So bannayuganda nyongera obakubiriza titemuwuliriza bintu by'Abakama, temuwuliriza bintu bya Nalweyiso oba bya Damulira. Abo bonna bakolera babbi ba bululu. Abo babagamba muveewo be baagala okubba akalulu kamu. Tewali musango gw'oboziza, teri teeka ly'oba omenye okubeerawo n'olaba akaluluko nga tekabbibwa. N'olw'ensonga eyo bannansi ba Uganda mwena buno obuvunaanyizibwa bwammwe. Mwami Byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya, Mwami Byabakama tumusaba alekulire, wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira, kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. N'ekisembayo bannayuganda twagala obategeeza titulina amawulire nti Mwami Museveni mugezaako okwagala okubba akalulu kano, ayagala kusoomooza bannayuganda. Bino byonna babikola baagala bannayuganda bave mu mbeera bafuneyo babatemulira. Baagala kola masaka oba okola ettemu ery'omuggundu nga lye baakola nnaku z'omwezi nga 18 ne 19 mwezi gwa Novemba 2020. Ekyo nno twagadde tukibuulira abantu babeere nga bakimanyi, ne bannaffe ab'ensi ezitwetoolodde n'amawanga gonna agali mu nsi. Ekyo twakikomunicate nze era twongera okukibategeeza. Tumanyi n'okumanya nti Mwami Museveni ateekateeka kusaawo kafyu. Tewali COVID, talina kyekwasa, ne baagala kusaawo kafyu okulemesa abantu okutambula, okulemesa abantu okwetaaya banoonye we babbira omulungu. Ekyo tulowooza nno kibagamba. Ekisemberayo ddala, maybe I should have said this in English. You said you saw the NRM supporters marching and doing what police and military have always called military drills. But you again saw with shame and shock what the police and military said to explain that away. Meanwhile, the NUP leaders, members and supporters are in prison for apparently doing military drills. But the NRM supporters, members and leaders can do it
with zero consequence. That continues to show the injustice, continues to show the double standards. Maybe mu Luganda nga nkizaamu bannange mwalabye abawagizi ne bamemba ba NRM nga bakumba mu ngeri y'ekisirikale. Kyesigambye nti kimenya amateeka. Naye okumba okwo kwe kumu bannaffe bangi baasibibwa mu kkomera nga beekwasa tibakumba ng'abasirikale. Naye mwalabye poliisi n'amagye bwe baavuddeyo okunnyonnyola aba NRM bo basobola okumba nga bwe baagala naye aba NUP tebasobola kumba. Ekyo kyongera okubalaga Bannayuganda tetulina ddembe, tuli mu buwambe paka nga twerwanyeko ne twetaasa ne tojja mu buwambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, katusimbudde tugenze Kayunga. Yakatiko mu Luganda katono nnyo kugiriko mu Luganda. Siyogedde mu Luganda. Kale mbuuza kati twale nti omaze okumbuuza. President yogedde ku statement kati kujayogedde mu Luzungu ate yogedde ku mu Luganda. Tuvumirira nnyo obunnanfuusi obwa poliisi obw'amagye n'obwakakiiko ak'ebyokulonda akagamba nti abantu tebalina genda mu kampeyini mu ssanyu na mu bungi na mu mugundu. Ng'era bwe mulabye nti bwe tuba tugenda makubo ababodaboda babayimiriza babakuba bagamba ababodaboda tebalina tuwerekera. Naye ate nga Museveni ne banne bodaboda zibawerekera n'abalala. Mu mbeera eyo twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro y'omu ku bakulembeze abaavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ekyo. Era Katikkiro yabategeezezza nti kampeyini abantu baba tebagenze kusaba, abantu baba bagenze basanyufu, baba bagenze kujaguza n'okuwagira omuntu oyo obawagira n'omuwuliriza. N'olw'ensonga eyo ekyokugamba abantu tebagenda mu mugundu mu kampeyini ekyo kiba kyabwewussa. Ebyokulumisa abantu embwa, ebyobbakuba emiggo n'obbakubamu omukka ogubalagala, ebyo bye bisinzirako abantu ne bagamba Uganda eri mu kutonya musaayi oba Uganda is bleeding. So twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okusitula eddoboozi lye era n'okusaba abakulembeze bonna abawulirizibwa okuvangayo okwogera amazima ku lw'abantu baabwe bw'abanga waliwo embeera bwe zityo ezinyigiriza abantu baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, omulungi aliko Omukisa TV nkwebaza nnyo Natela okubanga kwoli. Jongedde etugenda kusiiwuuka. Eri yasiiwuuka. Nina oteeka okulwana. Kansoke nzija kola hiyo. Hello. Tuna mawulire. Sobla Omukisa yogerako nga tetunnaba kusimbula. Yogera kiri. Yeah, we've been. Yeah? Can I give you? Mwebalire ddala.